tufuna bwetwaze eggwanga lyaffe terifunanga mukisa kukyusa buyinza mu mirembe. Buli mukulembeze wa Uganda abadde alina kubuuka mirambo nakuuga mu bitabo bya musaayi okusobola okutuuka Entebbe. Twali tulowooza nti Pulezidenti Museveni ensonga eyo agenda kugitereeza. Kyannaku nnyo nti Pulezidenti Museveni emyaka 40 kasogedde ng'atuula mu ntebe talowoozangako yadde okuteekawo emiwaatwa n'emiramwa egije egy'okukyusa obuyinza nga buva mu ye nga budda mu Pulezidenti omulala atali ye. Nolwekyo ensonga ya peaceful transfer of power in Uganda is a fundamental question that we must cure and find solution for. Abakulu bano boogedde nnyo ku mugenzi Benedicto Kiwanuka, omulamwa ogw'okukyusa obuyinza mu mirembe, ogw'okufuna demokrasiya, ogw'okufuna eddembe ly'obuntu, okufuna buli munnaganda okufuna omukisa. Benedicto Kiwanuka yatandika. Benedicto Kiwanuka bw'afa omulamu ogwo yagukwasa Dr. Paul Kawanga Ssemwogere. Dr. Paul Ssemwogere yagutambuza emyaka mingi, era bwe yamala yagukwasa Oweekitiibwa Kano Dr. Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye kasookedde nga tumuggyako ku mulamu ogwo ne tukwasa omulala gwatandika okugalangatana, era ke kavuyo kati etulimu kati. N'olwekyo tuli wano okuzzaawo omulamu ogwo, omulamu gw'abasajja abo, omulamu gwa Ssemwogere, omulamu gwa Beni, omulamu gwa Ssebaana Kizito, omulamu gwa Jock Mulozi n'abasajja abo abalwanira eddembe n'okulaba nga ffenna tweyagalira mu Uganda eyawamu. Mwenna mukimanyi bulungi nti buli myaka 5 tugenda mu kalulu, naye akalulu Mwami Museveni kazze ng'ategeka okuva mu 1996 paka kati kumpi kati kafuuse mukolo. The English people call it a ritual. Osanga abantu nga betegekera kalulu naye nga tebalina baggonjoola byali birumira oba byalumira mu kalulu akawedde. Egimu ku miramwa egigenda okuva mu nsisikano yaffe n'enteekateeka yaffe eno kwe kulaba nga tugonjoola ensonga zonna ezibadde zijja zirumira mu bululu bwe twadde tugendamu. Tetwalingidde kalulu kaddako nga tetunnaba gonjoola mivuyo na birumira, ffenna bitumanyi obulungi. Amagye ga Uganda gakola ki mu Parliament? Amagye ga Uganda gakola ki mu by'obumu? Ebitongole ebikessi bikola ki mu by'obululu? Ye abange bwe tuba nga tukyalina abaana abasukka mu 4, Ekitalya, Ekiggo n'Eruzira nga tebalina musango okujjako nti baawagira kandidate omulala atali Pulezidenti Museveni, tuyinza tutya okuyingira akalulu akalala nga tetunnaba kujja baana abo mu makomera. Olwekyo zino ze zimu ku nsonga ze twagala twogereko, zino ze zimu ku nsonga ze twagala tutereeze. Naye saagala kubeera mu mwogezi walunaku oba walulanga, kubanga ensonga ezisinga zigenda kwogera omukulembeze waffe. Mwenna njagala mutegeere nti ne bwe tunaaba tugenda kuyingira mulamwa mupya ng'era bwe tugenda okukola kati, wabaddewo emiramu emirala. Mbagambye nti omulama Dr. Ssemwogere bwe yakukwasa Dr. Besigye, twasalawo ne tutuula ne bannange bano bonna abali wano n'abakulu bonna abatudde awo ne tugamba tuzeewo omulamu omupya. Omulamu ogwo ne tuguteekera mu DP block
omulamwa ogwo ne tutwala mu dipiriyoni zonna ze mwalaba, era omulamwa ogwakomekerezebwa mu people power ne mu NUP. Kasookedde nga tuyiwa mulamwa mu NUP gwafa. Tuli wano olunaku lwa leero okuzuukusa omulamwa ogwafiira mikono gy'Abaganda bafaawo. Njagala kumaliriza kubanga ntera kuba tempted to speak for long, naye waliyo gye nali eyo abantu ne bambuuza, naye mulinga abatutabulatabula, lwaki temutubulya kintu kituufu? Saalina bigambo bingi nnyo byakunnyonnyola, wabula wano waliwo Ssaabakristu Emeritus muganda wange Ssenkwa Mulabiwa ndoza waali awo. Ssaabakristu Emeritus mukubireko mu bugalo bwenna waali wano. Nange nno ndi musajja mu Kristu, naye mu ddiini yaffe ey'Ekikristu waliwo omuntu omu omukulu ennyo mu nsinza yaffe, abeera musaseredooti. Omusaseredooti mumumanyi? Bameka bamanyi omusaseredooti oba faada? Waliko omukono ng'omanyi faada oba omusaseredooti? Waliko omukono? Waliko omukono? Faada oyo gwe mulaba atendekerwa emyaka egisuka mu 10. Tosobola kukulembera kusaba mu Bukristu mu misa nga totendekeddwa. Era oyo faada gwolaba bw'aba taliiwo ne bwalwawo emisa tosobola kutandika. Naye ate nga mu ddiini yaffe ey'Ekikristu tulinamu abantu abakulu abakulembeze nga Ssaabakristu, wuuyo mumulabi; nga Ssabavubuka, wuuyo mumulabi; Ssaabafumbo n'abafumbo. Abo n'abantu bakulu nnyo mu Ekereziya, naye tebasobola kukulembera misa ne faada ne bwalwayo atya. Kakati buzibu ki bwe twagwako? Bano bambedi bwe baatuleetera abaana bwemulaba abatudde wano, ffenna twakola ensobi emyaka ena emabega, kubanga faada yali aluddeyo ne tukwata Ssabavubuka ne tumwambaza amaganduula ne tumugamba atandika emmisa. Kati Ssabavubuka ali makati ga mmisa tamanyi kiddako, oba azizeeko ki Abakristu lwe muyemumunya bategeeza ekiddako, naye tamanyi kikola ki kiddako, kubanga si muteeketeeke. Amawulire amalungi gali wagenda gano babulo lwaleero. Reverend Father omutuufu olunaku lwaleero azze era musigatta. Lolwekyo tetusigazza kwambula Ssabavubuka amaganduula tugambaze omuntu omutuufu Father ali wano naffe olunaku lwaleero. Ndowooza akagera ako kabanyonyodde bulungi kiki kye tulimu era kiki kye tugezaako okukola ki okutereeza. Neeyanziza okumpuliriza Omukama Katonda abantu.